gye buvuddeko gavumenti yayongeza emisaala gy'abasomesa ba sayansi. Omusomesa wa diguli kati afuna omusaala obukadde 4, ate wa diploma afuna obukadde 2,200. Kyokka kitegerekese nti waliwo abakulu b'amasomero n'abamyuka baabwe abasoba mu 500, naye nga basomesa ba sayansi abalekebwa emabega w'enteekateeka eno. Naye kati twazudde nti waliwo abakulira amasomero ba head teachers ne ba deputies, naye nga baali basomesa aba science oba katugambe basoma science, they are scientists, naye nga bo tebaba consideringa. Abakulira ekibiina ky'abasomesa ba sayansi ki Uganda Professional Science Teachers Union baagala gavumenti bano nabo ebalowoozeeko. If you look at the salary structure, you will discover that all commissioners, administrators, and even human resource officers with a science background, all their salaries were enhanced, yet all of them are administrators. Now why? Again, marginalized science ed teachers, deputies, who are in secondary only, secondary. Ekibiina kino kyekutula ku kibiina ky'abasomesa ki Uganda National Teachers Union yonnatu, era nga bagamba nti kali bali kibiina ekyetongodde. Embiranyi yeeyongera bano bwe baayongerwa emisaala, ate abasomesa ba ati ne batabawa. Abasomesa aba sayansi tebakyali mu yonnatu. Waliwo ekibiina ekirala ekyetongodde ki Uganda Professional Science Teachers Union nga kati kye kitwala abasomesa aba sayansi. Bano olwaliro batongoza ssaako yaabwe bagenda okuyita okweterekeranga ensimbi wamu n'okwekulaakulanya. National Executive Council eya UPUSTU yatandiseewo sako gye tuyita UPUSTU Members Sako, ng'ekigendererwa kyakulaba nti abasomesa bonna aba sayansi beegattira mu kibiina kino. Bano era balangiridde nga bwe bagenda okutandika okuzimba ekitebe kyabwe eky'abasomesa ba sayansi. Ekizimbe gagadde ekigenda okuyitibwa Science and Technology House. Uganda erina abasomesa ku mitendera egy'enjawulo 29, kuliko abasomesa ba sayansi 200. Kyokka abo abamaze okwewandiisa mu kibiina ky'abasomesa ba sayansi bali 1,200. Jingo Francis, NTV, Akawungeezi.